Yes, mukasera kantolekedde ekyatulese olwaleero nga bagamba Empire Movies Production Kasenge nga begasa mu Tamuzi Media Uganda ne bajja kutuusa kano butongole nga bagamba Tamale Godfrey nanyini sinema wabula Semba Tabuzigine Kaketo Godfrey baka directinga era ne bajja bawandika olugero lwako eyakagattagattaga kutadde n'okwata ekifaananyi kino kyonna kyolaba ye kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey. Jukira mukasera kano we twakoma Andrew yakwateko najja nasisinkana girlfriend we wabula baba kyasisinkana amusuubiza okwateko omutwalako out basanyuke badigide wezaaleetera gwaya gwaya mbadde gwe kano yakayisa amaka ga Kaboyo era nga tolekedde ekitundu kyabiri mu bibiri wazira ng'oli nange vijjawo vijja isimake Uganda netunyumya kitegera nenkusitulamu ngenda kusaba gwe kalira kantusobole okanyonyoka mama nyabo ono simu kyala siba agenda okuza amaaso kwekanya nga mukyala Kaboyo yennyini yakuba n'enduulu amuwadde ne ssente kino kinene nnyo uliriza olukwe lwange ndaba olukwe lwange lutuuse naye toyinza kumpona gwe nkulinze maama nyabo bw'atyo essebo yakwata ekkubo abono omukazi gwengenda n'awuba amapale n'akwata ekkubo yeeyongereyo naye ng'agambye olukwe lwe kati alaba lutuukiridde era agenda kumuggwako jjukira alina olugambo lwa buli kika ate yamwegomba dda jjukira nakyala yagamba loodi nti abeera wa maama we naye ffe tukimanyi mukazi mufumbo n'omwana ayina yasooka n'amusimbula kapeeke naye nga tuwebaza nnyo mwena abagenda maaso n'okwekkaanya mwebale kunyumirwa era nga tubasuubiza tugenda kubawa ekisinga mu byonna era mwekuumire ati nga John aneewaanira ku TV yamwe kuno mutuufu yatunulanga mutuufu ayina ekyana kyonna kito ate kikyali mbeerera ze Andrew waabwe muli yawuliranga mutuufu anesiba oli omutembeeyi obadde omanyi ssente z'abavubuka zebakola zigwerawa gwe sigala ng'otyunize tukulukute mbagambye Tamuzi Media Uganda kano ye kakutuusaako olunaku lwe neesuuze naye tujja kwegwako kaso tugende ku mulimu yeesunga olunaku lumuloka era nga olunaku olusinga ebiseera ebisinga abavubuka lwe basinga okwesunga mu kasisa kano twavayo ne tudde bali mu maka gamu kumbe ku maka ge tuli twatandikira maka oba tuddi maka ga nakyala Namuddu ugenda mukatale soko chokemu sheba bagenda yasinkana omutembeeyi gwekenda kuwaluli yabeka kutema mabutu yamusimbula akagoye naye nakyala sheba ennaku zino baaba atemagana butemaganyi ateta wamanje mutuufu kati wamaaso olwokukira bakakute mwenna n'onyuma yasooka n'amuwa akafumito baawo gyali ali kumpi kuddamu naye mbadde njagala nsiruke mangu mu katale singa nalaba akagoye kano nga nkambadde ajja kumbuza gye nakajje lindako ogenda mu katale sooka ojje ate nzize ogenda baaba ono alina ebigambo bibeeranga ebiri ku lufungo mwami mutembeeyi totuula mu ttaka mukwano mumanyi leero nayise n'ala Yesu nese nakate nesifuddeeyo tukituuleko yajja wano se balaga okufaayo okutenkanika nno leero mbadde mpisiddeko mu kateni naye ndabye nga n'ebyakateni kwegamba ebyakateni nga ndamutufu tebikyalina makulu zebwe nga ndaba bulungi gwe teweeraliikira bizo bino byentunda nno leero mbadde nkweteddeyo ndobo langira gwe tofaayo ate kati bawo yani kakitwale ngenze kaawe nkiwala kirungi omuganda w'abalungi abakazi bagenda ne beesiriwaza ssebo ntuna obwengedde omwami eka amulabirira amuwa ekyokulya amusuza amukolera buli kimu yamujja bazadde agenda namuvuluga n'alowooza nti ali ku kisegguuki kumbe toyina wewajja tugenda mu maaso munsukonge n'otuningira emiti gino n'ogyewunya tekisobola nakukuuma mazima tolina ewakyama we n'oli mubalagavu kamala tukoli musiko n'emiti tegisobola yadde okukuuma tomunyumiza nakumunyumiza oyo baawo tonyumiza gasiya tumbaavu yennyini
nzo okulaba ziba tezibuusa alinako eyamugirayo omanyi luli nagenda okujja nga ndaba nkasana kakwokeza nga ndaba otumwa tubabuukiridde nensalawo nkuleetere kano kyamaanyi kano kaguze meka nnyo si nnyo etaano gyokka bagaguze emitwalo 6 naye kwegamba olwolalaavo gye nnina gyo kati no problem najja mwongera akafumito alwaki okavaamu mangu bwotyo kakkana yajja asooke amulaga ebirala yazibiriza tunula najja atunule yasooka n'amusiimula ka surprise babaddeawo nga batadde obukalu okola omanyi kano nga bakatopingidde kano yakaguze ku mega standard kamulesooka timbamu netokalaga omwami wo kubanga ebitabisobola era simanyi kumanya newetaaga kujja wange yes atofaayo kakana namuddusebo wa luzungu omanyi bino byenkola byolaba siina abawala omanyi abawala bangi abaneesibako eyo wuliriza mulaba ng'otambuza obugoye bwo n'agamba mutembe kati okozeeta siina musajja siina mukazi gwe nali nkiinye wadde nti nkwagala nenewunya n'okwewuunya nga katonda yampa omuwala omulungi nga gwe nabagamba yosala about your boy VJ Simake Uganda Kuzira 0758 ogambi nti lekeraawo nate nga siri sure kulekeraawo mama nyabo tuula yasooka namuwa akagoye akalu akasufo kamala kali ak'enjawulo buli obugoye obwalagirwa wangi banawe olaba nze simanyi kumanya oba nkutwale butwazi osula ewange lwaki sikutwala n'osula ewange omusajja ajja kunkuba munnange ogenzeko wajjajjaawo gwe mugambe nti ogenze wajjajjaawo katukoze tutya ne tofanze ono nja kukulabirawo njakuwa surprise mpitirivu gwonaagamba nti abebi nkuwadde kino gwonaasiima busiimi bwe nali nkiwadde n'omu nagenza okulaba nga skini kaffe mutembe ikuno seba zajjudde golo susu atoloza taleseyo kaloshoni weewuunya nnyo bino nze okubinga kawunya bulungi baleko nakalimu akalosha ekerako bebi gwe teweeraliikirira bino nze mbikola yajja n'asooka amusigako bannange lodi n'asooka amulaga amapenzi gonna aga buli kala tamuzi media Uganda ebakakasha era ng'ebasuubiza nti egenda kubaleeteranga ebyakabi temujja kujjula nga weebali zisimanya kumanya mweyongere kuwagira na kusigala ku TV yaffe tugenda amaaso n'okuba nga tugyekanya yajja n'asooka muri shininga wakamwa kalinga ka gundi Queen Elizabeth wuliriza gy'oli yali amulabyeko not really kyogamba ndi mulungi tokyali smart you are beautiful you are complete oli so kugamba you are so delicious babano bulungi bwonse simanya ompoomera bale yamugera simanya kumanya kati ekiri abatembeyi ensunga lunaku logenda kujja waka mbutufu nkwesunga teweraliikira jja kujja bikanze butyantambula ntembeeza emyaka aga abiri nze woolaba wano naye amazima ga Katonda mu ggulu siraba muwala mulungi kyogamba tolabanga I never kala tolaba bwe yalinga ate obunyumidde ne kagundi bwe nagulira yambuuza gye najja ne mugamba kogwe nabuguze bwoni bwino mugamba bwoti olina okumugamba nga kibwe tomukkirizanga kumanya gy'obijja ofisa gwe mugambe bwoti nenga zitofaanyi nonaba oyagala nonaba nga twagala kuva wa musajja nja kuva kati bebi zibiriza nze ebirungi nze nsola tibyeyunawuwo ate nga biva wange nze olowooza oyakwata mu nsawo bweba nnyanja ndi ocean siggwamu mazzi sikalira nze nkooyo okubeeraawo teyamusimbula akasimu kati ena mapeesa gali wanze mapeesa no just so sliding abusi gwe teweeraliikira eno bagiyita taaki kati wano sooka kusaaka pala bajja ne basooka beekuba serefi ya sente mmeka gwe tofa bajimuze emitwalo 5 n'ekyo si kikulu nsi ya Katonda basajja beesoma tenaku zino kifaako bino nagamba obutemi bulimu ssente toleeta bano balimi simanya baki
butuufu ono era n'ogonda bw'otolinga atabe butuufu awulira nga ayagala omukyala ayagala nakumugjawo mu kaseera kano bagende bonna yonsi wenna ogonda olinga lyenvu naye bananga oli kirungi wenna gamba akatiba akatiba aka yakatemaatemamu teri mukazi gwalibomba mulala nga gwe mu nsi talibaayo oyo oyinza okusanga omulala nonsuula taliiyo nze nga wendaba wala ya mungu ngenda kukola ekintu ekyo kukujja wano okutwala waka ekintu ekyo kyengenda okukola omusajja se bakusuubiza twavaayo ne tudde bali mu maka ga Kaboyo ku Peaceful House kale mu kaseera kano siba teziri busa nga gwayambadde aguseeka naye alina kye yalengera n'omutima ne gumutyetyemuka yalowooza nkole ki ekitha nkole ki nakyala yeebase mu kwebaka yalowooza bigwerawa nabagamba Sabauti Boy VJ Simake Uganda tusinkane mu katundu aka 23